Byowategeddeko ne byotannamanya byonna mu gataliiko nfufu ekiro kya leero ne ttiimu Kaibiri ttiimu Nagomba Paul Mayinja bwe tugenda okutambuza ensonga ez'amawulire gano ekiro kya leero munnaffe. Njagala nsooke nga kutuuseko mu bufunze ngenda kujja nago mu bujjuvu. Olunaku lw'abazira olwa-35 lukuziddwa Pulezidenti Museveni n'alabula bannannyini ttaka bagaana obusuulu obugerekebwa. Abantu 49 baweereddwa emidaali ku lunaku lw'abazira. Kuliko n'omulangira w'e Dubai olw'ebyo byakoledde Uganda. Wuuno omusajja omulala gwe baakuba tteke ne bamunyaga. Baamumenya okugulu. Buganda lode kwenyini misana tuku. Abalangira basitukiddemu okutaasa ettaka lya Ssekabaka Kayima. Waliwo abaligabako ebyapa. Gataliiko nfuufu ng'atandise n'ensonga za Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alagidde bannannyini ttaka ababadde bajja obusuulu obusukka mu mutwalo gumu ku b'ebibanja nti banoonyerezebweko era ssente ze baakajja ku bantu bano bazibaddize. Pulezidenti ebiragiro abiisirizza Mpenja Gomba mu kukuza olunaku lw'abazira olw'omulundi ogwa-35. Emikolo gy'okukuza olunaku lw'abazira olw'omulundi ogwa-35 gibadde ku kisaawe ky'essomero lya Mpenja Primary mu disitulikiti y'e Gomba nga gitambulidde ku mulamu ogugamba nti siima abazira ekiruubirirwa kyabwe kituukiridde. Emikolo gyetabiddwako Pulezidenti Museveni, omumyuka we Jessica Alupo, Sipiika wa Paalamenti Anita Amongo, omumyuka wa Thomas Tayebwa, Ssaabaminisita Robin Nabbanja, omumyuka wa ssentebe wa NRM Alhaji Moses Kigongo n'abantu abalala bangi. Empenja bano babadde emikolo gy'abazira waliwo entaana nga muno mwe mwaziikibwa amagumba n'obuwanga bw'abantu abattibwa. Pulezidenti olutuuse eno n'aganzika ekimuli ku ntaana. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwe ategeeza nti mu ntaana Empenja wokka waziikibwawo abantu 205 nga battibwa mu bitundu eby'enjawulo olwo emirambo ne bagisuula ku kibira e Gomba. Kati mwabazzukulu kikulu nnyo onannyonnyodde nti okununula eggwanga baasanga okusoomoozebwa kw'abasawo b'ekinnansi abaabasawulanga ne batuuka okumukakasa nti niwakozesa emmundu emu ajja kuwangula olutalo so nga n'ab'enzikiriza endala nabo baabayitanga ne babasabira. baasala enkoko n'azibuuka nadda eno ng'abuuka nkoko nadda eno ng'era abuuka nkoko n'obwokusatu ng'abuuka nkoko. Then the leader of the community of the ceremony, they told him now that you've done this ceremony, you've done this ritual, even if you go to Kampala with one gun, you capture Kampala. Wano Pulezidenti Museveni yabategeeza nti bo basawule n'abasobola basabe Katonda naye bamuleka akozese emmundu okununula eggwanga era bamaliriza bawangudde. Kanye ebika by'emmundu bye baakozesanga mu lutalo era mu kunnyonnyola baliko ne basabye Pulezidenti Museveni okubawa era abasinga bibawadde. Twamala okuba kibuga n'ampa SMG awo nga nkontakitinga Kasejjere n'enfuluma unity natandikira ku sigani ezava Libya ayingire muntu gye nasinga okumanya gye basooka okumpa enewe bagawe yali esaala bayoneti nga y'amasasi 5. Ndi muvuzi wa takisi ekibaluma era siina yange njagala takisi eyange oginguliriza ekiseera ekyo takisi
taxi yonna kisobola naye nga kitegeere mu bodi gye ziri enakawa his excellency neyanziza neyanzeeko taxi kitegeere bareke salimu nkola ku kibukiseebi. Pulezidenti era awadde omukisa abantu abateeka mu nkola byasomesa mu kweggya mu bwavu nga bannyonnyodde nti kati obulamu bwakyuka. Ente natandikira ku nte emu netandikira ku mbuzi 2 naye muzeeyi kati nina embuzi 40. Pulezidenti ategeezezza nti okuviira ddala mu 1995 essira yaliteeka ku kusomesa abantu okweggya mu bwavu era n'abamenyera ye balina okulima n'okulunda okwenogera ensimbi. Naye bwe ziba nnya pulezidenti yawa amagezi nti eka emu gireme emmwanyi, 1 acre for fruits, endala gisimbeko ebibala, 1 acre for pasture for dairy, eyokusatu giteekeko omuddo omulime ogw'ente ng'olimye mulime, 1 acre for food crops. Agambye nti mu nteekateeka y'okweggya mu bwavu ey'emiruka eya Parish Development Model bw'ekola obulungi ssente zino baakuzongerako emiruka gifuna obukadde 200 okuva ku 10 buli mwaka. We can even increase to 200 million in the coming financial year. Ate pulezidenti agamba nti bwemba nga mukoze bulungi enteekateeka NRM tukyaliwo tuyinza n'okwongerako ezirabbe 10 netufuula 200 buli muruka. Abantu abeewola ssente z'emyoga nabo baweereddwa omukisa okunnyonnyola bwe bafunye mu nteekateeka eno. Naye kati obudde buno ku ssente z'emyoga nsobola okusuubula enkoko 40. Essente ez'emyoga nafuna obukadde 3 n'engulamu ennume 4 ez'ente. Ku nsonga y'okugobaganya ab'ebibanja ku ttaka, pulezidenti ayongedde n'akkaatiriza nti teri nannyini ttaka akkirizibwa kutwala busuulu busukka mutwalo okuva ku w'ekibanja nga bwe bayisibwa mu Gomba, era bano ab'ebibanja mu Gomba bamubuulidde be babonaabona ne bannannyini ttaka. Bannannyini ttaka bagaana busuulu Excellency, ate ne bamala ne basiba ebibanja by'abantu. Pulezidenti wano waasinzidde n'alagira bannannyini ttaka ababadde nga bajja basaba obusuulu obusukka mu mutwalo ogumu banoonyerezebweko era ssente ze baakajja ku bantu zibaddizibwe. The landlords who have been taking more money from the landlord must pay it back. And if they try to evict our people, we shall arrest them. Alagidde omuduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba ateeke mu nkola eby'okussa abasirikale ku magombolola olwo bakwataganire wamu ne bassentebe b'ebyalo okulwanyisa obubbi bw'ebisolo obususse. N'obakubira essimu ng'oli mu kyalo ekimu mu ggombolola eyo. And they have got means of transport. Era nga balina engeri ezibasobozesa okutuuka mu kyalo ekyo. Why would you not be able to control crime? Ku mukolo guno abantu 475 baweereddwa ebyapa ku ttaka gavumenti lye yabagulira, bano nga babadde basuulirira kugoba ku ttaka kwe babadde. Kwasa families oba ba beneficiaries 475 ebyapa abatudde ku ttaka eryo ab'eggomba ekyo si kyamaanyi. Joseph Kinobe ne Robin Nantale bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate abantu 49 be beefunidde emidaali mu kukuza olunaku olw'abazira olw'omulundi ogwa 35. Mu bafunye emidaali kuliko n'omulangira mu United Arab Emirates ayitibwa Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Barbara Olijo, a female adult from Busia district. Mokokoza olunaku lw'abazira abantu 49 baweereddwa emidaali olw'ebyo byebakoledde eggwanga. Mu bafunye emidaali kuliko omulangira owa United Arab Emirates Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum afunye omudaali ogusingira ddala ogwa Africa Grand Master Class 1 olw'ebyakoledde Uganda. A member of a foreign government who contributes to the development of Uganda. Abalabe Minisita Mbezi wa Teknologiya Joyce Nabusa Sebugwawo akulira ekitongole kikese mu Police Brigadier Christopher Damulya n'abalala mu kusoka ssente w'abazirwanako Hajji Idrisa Sseddunga asabye President Museveni okuva mu 2026 adde mu avuga ku President Sseddunga ategeezezza nti okusomoza okukyalo mu bazirwanako kikazima akamirizibwa mu mbalirira ebimago by'ensimbi gwe tufundikira kussa n'embalirira eddako. Owekitiibwa tukwebaza olw'akasiimo kaffe ng'abalwanyi era tukusaba
kagira kagenda maaso kubanga abatannakafuna bali ebitundu 25 ku buli 100 naye ssebo tweraliikiriddemu kubanga oba kali olinga yakatujjako kubanga mu bajeti ya 23-24 tezaafuluma era ne mweno bajeti ya 24-25 tetuzirabamu. Ye minisita wa Kanyuka Alice Kaboyo ategeeza abazirwana kabasoba mu mitwalo 86 mu bibiri bakafuna akasimira nakasani president yenyini yayimiriza okuba abazirwana kakasimo nasaba babiri bakakamo. Your Excellency, I have been accused for holding this the Kasimo money, but you are the one who did this, Your Excellency. I want you to explain to these people that it was not me. Kaboya ategeeza nti president yagunjawo enteekateeka y'okujja abantu bwava babbe balemesezza abazirwana okukulakulanya nga babbe ebisolo n'enkuku zaabwe. Ababbi baganya abantu baffe kwekulaakulana, babbe ebisolo byabwe, babbe enkoko bwe ziba nga zituuse okutunda, bajja ekiro ne bazibba ne bazitwala, bayingira ebiraalo ne basirotalinga ente z'abantu. Ekyo njagala president akiwulire n'aba security. Abantu okuva mu disitulikiti okuli Gomba, Mpigi ne Butambala bakulemedwamu omukwanaganya wa ONC mu Greater Mpigi era City NRM Butambala Haji Faizo Kikulukunyo basanyukidde omukolo okuteekebwa Gomba. Yebaza gavumenti yaffe lunaku luno olw'abalwanyi era ngebajjukidde nti omukulu agenda kwongera okutegeera nti abantu be bangi bakyalina okugenda mu maaso okuyambwako. Pulezidenti w'abeera era alina okuleka ng'asizeewo. Tulabye ng'awadde abantu bangi nnyo ebikozesebwa ebyenjawulo, abavubuka abatedde ssente mu workshops zaabwe ez'enjawulo. Era twala omukisa guno okwebaza Museveni olw'okulemberamu kampeyini ya Forever Good. Pulezidenti bw'atuuse wano ebintu bingi bituuse. Abazirwanako baali bagamba nti baalekebwa wabbali, naye olwaleero buli kye baali baayagala pulezidenti bakimutegeezezza era abawadde essuubi. Nganzi Chairman wa Chekasi Abakunzi nsiima Pulezidenti we Kaguta Museveni olw'okukkiriza guno omukolo okubeera e Gomba. Ku mukolo guno abavubuka baleze ebitone ebyenjawulo mulina bakubya amataale era Pulezidenti n'abasiima. Joseph Kinobe ne Robin Nandole bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Buli muntu ali ekyayagala, buli kimu kye bayita self service kyatuukidde wano Mpenja. Mu malala abantu abali balozezza ku bukambwe bw'abavubuka abagufudde omugano okukuba abantu tteke ne bababbako ebintu byabwe nga bayetambulira agaabwe wano mu Kampala ne babanyaga bano balunyumya nga lutabaalo lwennyini. Bano okuli Abudu Mugerwa anenyeza abantu abatunula obutunuzi nga waliwo akoleddwako obulumbaganyi eri abatemu bano. Mu mwaka gwa 2022 abavubuka bakifeesa abatambulira ku boda nga beefuddemu mu kukuba abantu teke n'okubba bannakampala bazingako Abdallah Mugerwa nga ali ne mukyala we ne bamukuba n'okumunyagulula nga kwotadde. Nze yalabikira mu Katambi ababbi gwe bakubira ku Buganda Road. Olunaku olwo nalina mukyala wange olw'eggulo twali tuva kusenana ne bajja ne bankuba engwala awo n'engwawo ku pavement ku Buganda Road kwennyini misana tuku. Okuva ku olwo Mugerwa eyali akola mu paalamenti ng'abeezaawo famire ye obulamu bwakyuka ate okugulu okwa kono eggumba lyamenyeka era bw'atyo n'atwalibwa mu ddwaliro. Sikola ntuula waka, nina omukyala, nina abaana, nina abantu benalindabirira. Ono azaalongoosebwa era kati kyakamutwalira emirundi 8 ye ng'okugulu kweyongera kuba bubi. Navundako nze ekigere ne bajjamu ekyuma ekyali munda ne bateekamu kino kyolaba wano kyekino ekyuma kino nakyo bakiteekamu bali tebakinywezezza bulungi ne bateekamu ne bakitereeza nengenda musajja leezo nnya wiiki eri ewedde bangambye nti bagala kuddamu ki sajja endala ya 5. Mu kiseera kino ssente n'ebikozesebwa byeyongedde okubula kyokka ng'embeera mwali mbi ddala nga yeetaagawo obukadde obusoba 20 okugenda e Nairobi ayongere okulongoosebwa era ng'asaba abazira kisa okumuyamba. Kubanga bangambye basobola okutereeza ino eggumba oba limaze emyaka mingi
kati noonya sente zagenda Nairobi netaaga sente nga miliyoni nga 25. Mugero agamba nti gavumenti yalibadde eyongera okunyweza ebyokwerinda naddala mu Kampala nti kuba y'abavubuka bano bamukuba misana tuku. Nga n'ababoda wali traffic wali n'abaana nga balaba ne nga tewali asobola kunnyamba nze mbadde nnyamba muntu naye ate nange ne bankuba naye nga tewali asobola kuntaasa kati omu ku bwami yasembayo naninnya ekigere nammenya. Akatambi ka Mugerwa keeyongera ku butambi obulala obuze busaasaanira ku mikutu emigatta abantu ng'abavubuka bano bakuba abantu teke ne balekebwawo nga baboyana ate nga kirabika nga akabinja ke kamu. Omwezi oguwedde poliisi yakwata abavubuka 3 okwali Eric Mukisa amanyiddwa nga Musota, Ashraf Kagabo ne Imam Yusuf abalabikira mu katambi nga bakuba Thomas Mugisha teke ku Ben Kiwanuka wano mu Kampala etambuleka waggulu ne bamunyagako ebibye okuli ensawo ne sente emitwalo 45. Bano bavunaanibwawo ogw'okozesa eryanyi okubba era ne bazibwayo ku alimanda mu kkomera. Akatambi akakyasembyeyo ke k'omuvubuka Kifeese yabadde ku kizimbe kya Gwanda wano mu Kampala nga alwana n'omuserikale omukumi eyatuuse n'okukwata omudumu gw'emmundu ekyaviiriddeko mu kuba essasi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luko Yesigire ategeezezza nga abavubuka abalabikira mu katambi nga bakuba Mugerwa bwe bwakwatibwa ne batwalibwa mu kooti. Omusango twagutwala mu kooti era gukyali mu kooti era akabinja aka kali kakulembeddwa Pancho. Yesigire ayongedde okulabula abantu okubeera abeegendereza nga batambula wabula n'akakasa nga poliisi bweyongedde abeegendereza. Lugendo Crispo yakusakidde gule lino ku Lwabukedde TV. Nyongera okusaba bannanga ab'ebyokwerinda mututaase ku tteke. Mu malala wabaluseewo akasatiro ku masiro ga Ssekabaka Kayima e Bukyuukyu Mende mu Wakiso babbulo abalangira n'abambejja okuyita olukiiko olw'amangu. Abalangira n'abambejja abakuuma amasiro ga Ssekabaka Kayima e Bukyuukyu Mende wa Wakiso balumiriza Katikkiro waago Godfrey Chome okwekobaana ne babbulooka b'ettaka abakulembera Robert Kiwanuka ne basala ebyapa ne bagabira abantu ababadde balyesenzaako. Abantu badduka ne badduka mu kigange wa Ssaabalamuzi n'abawa amabaluwa agabakakasa nti be banannyini ttaka. Naye nga kitaabwe limaze omutwala era kitaabwe n'ayogera n'abantu abaakola ekyapa ekyo nti era bali muffe baaliyo olulangira nga bakolera paseetegi. Kino kiwaliriza omulangira Nakibinge Mulwanyamuli lukoma okuva mu ofiisi y'obuwangwa n'ennono okutuuza olukiiko ku masiro gano alwetabiddwamu abalangira abambejja n'abatuuze abali ku ttaka lino ne Katikkiro waago Chome nga yebbulooka Kiwanuka talabiseeko. Kino ekyapa kya 1922 omuzungu teri kyapa teri ttaka lye baakuba nga tirina kyapa na nannyini w'olubereberye. Kati ekyapa kya Luwaga mu mannya ga Luwaga gyekiri ekikadde mwala vijeeri era mu mannya ga Luwaga naye ababbi bajja ne babbira ku ngulu. Nakibinge yeewunyiza engeri bbulooka Kiwanuka gyakwatagana ne Katikkiro w'amasiro gano Chome ne bakola ebyapa ku ttaka lino nga n'ebirikwatako tebabimanyi. FCA kuuma ettaka lya Kabaka Kayima weeri watulina tokyakyusa kintu kyonna kati twagala mubiwandiike mubimanye nammwe ab'ebibanja nammwe abalina obwapa obwo emitwete wammwe muwandiike bino tetugenda kutuula. Agamba nti bagenda kusala amagezi gonna okulaba nga basazaamu ebyapa bino. N'avakaana omukwanaganya w'abalangira n'abambejja abasaava ne bannaava ategeezezza nti abaasinze okwenyigira mu kubba ettaka ly'amasiro baali bakuumi ne batandika okozesa olukujjukujju okulitwala. Ekirala ekisinze okutta ebibuga byaffe bino nebamu ku Bakatikkiro omulangira kyayogeddeko. Ebibuga bino biriko bannannyini byo Bakatikkiro bajja kukola bukozi. Bakabaka bano balina
bakatikiro abalingawo ku bebeeronderanga n'abaavanga mu kabaka eyabangaddako. Abatuuze abali ku ttaka lino balomboze obulumi n'effujjo bakoleddwako Kiwanuka ng'abategeeza nga bwe yabagula edda ng'akuumibwa poliisi y'e Wakiso. Ebibanja byaffe byonna babisimbyemu amayinja wakati. Nagenda okufumbirwa ku Nabulagala kuno nga nina emyaka 15 ewaabantu mwenkaddiridde ne ku kibanja kye yandekera nakati mundu naye baagala okukibuza. Waliwo abantu abamu abaasendebwa ploti zaabwe. Kati njagala ekibuzo kyange kiri nti abantu abo bagenda kukolebwa ki? Mu lukiiko luno abalangira bakubidde DPC wa Wakiso Robert Katulamu oluvannyuma lw'okusongebwamu olunwe nti yeekobaana ne Kiwanuka kyokka n'abyegaana. Ddala DPC ebikwatagana ne olubiri lwa Ssekabaka Kayima n'ettaka olw'oyo omusajja Kiwanuka omusuubuzi obimanyiiko? Abambejja n'abalangira batabukidde Katikkiro w'amasiro gano Kyome n'akabatema nti ettaka lino lyali lyabwe si lya masiro. Wano wali wajjajja ekibanja kino kyonna taata wange bamuzaala wange Museyisepuuya Samuel. Olubiri lwali lidda tewaliwo olubiri olwagwa ne bajja bazimbe luno lwali lidda. Taata oŋŋamba nze sira okuva nga tulima wano nga tukyali bato siraba nawo. Omulangira Ddirisa Wasajja ng'atuula ku lukiiko olulondoola ebifo eby'enkizo n'obuwangwa gwe balumiriza okwekobaana ne bbulooka Kiwanuka ategeezezza nti kituufu Kiwanuka yagulawo ku bannannyini ttaka. Ettaka si lya Bwakabaka. Kabaka oyesenza bwesenza kyo. Teyesenza bwesenza bamuziikawo naye ettaka terisoma Kabaka mufu. Ettaka lisoma bannannyiniryo abalangira abava mu Kabaka oyo. Ye bbulooka Kiwanuka gwe balimiriza tugezezzaako okumunoonya ku lukomo lw'essimu naye nga tagikwata. William Mutyaba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Awamu n'ensonga ezo munnaffe atugoberera katukuumuzeemu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri. Bino bye byafaayo ebirala ebikwata ku beddira enseenene. Waaliwo amaseenene emagonga oba ekigwa ennono naye baayo n'abaseenene abajja baali kibulala. Waaliwo ekiseera ng'abalangira ba Buganda bonna bafudde bakoze ekibaweddewo. Mwanyinaffe oyo Wanyana yalekebwa nga afunye olubuto lwa Kabaka n'azaala Omulangira Kimera. Batugambe nnyo nti ffe twazza Obuganda kuba baali baweddewo. Waliwo omuwala oli ekibulala yazaala Omulangira. Olunaku olw'enkya lindirira ebirala ebikwata ku kika kino. Mu kitundu kino tugguse n'emboozi yaffe ey'oguggwa teguba mukango olwaleero njagala nkulaga obuvunaanyizibwa bw'omukulu wa Kasolya mu kika. Ono abeera n'obutaka gy'asinziira okulamula abazzukulu be. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Nga tukyatunulira emitendera gy'obukulembeze mu Buganda nga bwe tuzze tulaba okuviira ddala ku nju olwaleero katulabe owa Kasolya. Lwaki bamuyita owa Kasolya? Akasolya nga bw'okalaba ennyumba kwe kugatta. Oyo agatta amasiga gonna ag'ekika ekyo era oyo y'abeera jjajja w'ekika ekyo. Era bwe bakuŋŋaana ebika byonna 52 Ssaabasajja abaamu mu lukiiko olwo kubanga ate ye mukulu ku bonna y'atwala ebika era ebika bye bikola Buganda. Ono abeera n'obutaka bw'asinziirako okulamula bazzukulu be. Bw'ombuuza jjajjange ow'ekika ye mulema atudde mulema mu buddu era buli lw'oyogera ku mukulu w'ekika olina okwogera wa gy'asangibwa. Era bafuba nnyo okulaba nti buli kika kiba n'ettaka lyakyo n'okulaba nti abaali balisenzezzaako baliwoza baliisi. Kyova olabanga Obuganda tebwawukana na ttaka kubanga awatali ttaka tewaliiwo mukulu wa kika. Wataba mukulu wa kika oyo wa Kasolya tewaliiwo ate Buganda. Era kyova olabanga babuyita Buganda. Obuganda buno bukuŋŋaanyizibwa
mu buli kika ne bubeera nga buserekebwa ku kasolya. Okulembera obulungi abeera n'olukiiko lwe oluba lukulemberwa katikkiro w'ekika. Wakasolya yalonda katikkiro alonda bazzukulu baabwe baba bamusindikidde okuva ku masiga ababaka. Omulimu gw'omukulu wa kasolya ogusingira ddala obukulu mu nnono zaffe eza Buganda kwe kugatta ekika ekyo. Ayinza okukubiriza bazzukulu be kimukole nnyo muweerere abaana basome ekika kyaffe kibe nga kitutumuka. Ono yalamula ensonga zonna ezikwata ku kika. Ekika kyonna kibaamu olulyo olulondebwamu owakasolya. Tebaanonoozanga bw'atambuliranga mu nsikirano. Abaana bano bazadde mwe mwavanga eyalyanga entebe ey'omukulu wa kasolya. Kakati nga mu kika kyange eky'effumbo wakasolya alondebwa mu mutuba gwa Ssaabalangira Kasolo. Omutuba gwa Ssaabalangira Kasolo gulimu emituba 15 naye omutuba ogusooka ogw'olubereberye gwe guvaamu jjajjaffe Walusimbi. Ennaku zino olw'okubeera nti ebintu byajjamu nnyo politics, ebintu byakyuka kubanga abeera mukulu. Obukulu buno bugenze ne buva ku nnono. Kati kyova olaba nga n'entebe bazikaayanira. Entebe etuuzibwako omukulu wa kasolya eba y'abajjajjaabe bwe bamulondanga muto. Katikkiro abaddeko kuwona afudde asigala akuuma ono paka lw'anaakula. Nazzikuno owakasolya ye yabanga taata w'ow'essiga ng'ono atuuka butereevu ow'amaaso moogi n'amubuulira ebifa ku bazzukulu be. Lwaki omuyita jjajja w'ekika ekyo? Kubanga ate yazaala bano abaana ab'amasiga. Ng'oggyeko olukiiko lwe olukulemberwa katikkiro w'ekika abeera n'enkiiko endala ezituulwako abakiise ku mitendera egy'enjawulo okuli ab'emituba, ab'amasiga n'ab'ennyiriri nga bano be bayamba ku katikkiro we okuddukanya obulungi emirimu gy'ekika. Emikolo gyonna egikolebwa mu kika omukulu waakyo aba alina okugimanyaako. Nazzikuno nga tewaliwo olumbe lwabizibwa mu kika kyonna, nga tebamaze mu Luganda kye tuyita okutambuza olumbe nti jjajji yalutegedde era ne bajja nga balutambuza bwe batyo paka waggulu. Gwabanga mukolo gaggadde ogwetabangako abataka okuva mu bika eby'enjawulo, ab'amasiga, ab'emituba n'ab'ennyiriri ng'owakasolya atuuzibwa. Okumuteekako baba bamaze okumwekkaanya byonna tebayinza kumuteekako nga tebamwekkaanyizza kubanga beewala ebinajjawo. Era tewaliiwo atalayira atakuba birayiro okubeera omugonvu eri baffe Ssaabasajja Kabaka nti nja kubeera muwulize nga nkulembera abantu mu kika kino. Agamba nti okubeera owakasolya kitiibwa kinene ddala. Obusika oba obukulu bw'ekika bwabanga buvunaanyizibwa, tekwabanga kugwa mu bintu, obeera ogudde mu buvunaanyizibwa. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuloyige. Waliwo famire enjeru mu Buyikwe erajanidde ab'obuyinza okubayamba ku kkojjaabwe gwe balumiriza okuwamba emmaali ya nnyabwe. Kaakati omugenzi kkojja ono yatwalibwako ne mu kkooti omusango ne gumumegga, kkooti n'emusalira n'engassi wabula ne yeerema nga buli lwe bamutwalira ebiwandiiko bya kkooti adduka misinde. Enkayana zino ziri mu Namwezi Zone Njeru West mu Njeru Municipality ng'ettaka erikaanirwa okuli n'amayumba lyali lya mugenzi Jane Babita n'awoza ntya. Kigambwa nti omugenzi Babita ekifo kino yakigabira abaana be okuli Samuel Wesinge, Dina Nantongo ne Rakel Nampeera. Okusinza ku mugambe Biyiiro omu ku bakaayana, nnyabwe Nantongo yatunda ewuwe kojjabwe Samuel Wesinge ewuwe n'agabirawo mutabani we Sekitoleko Wesinge, ate nnyabwe Nampeera ewuwe n'agabirawo abaana be okuli Balo Pera Gertrude ne Faith nga bane. Oyo ayagala kutubba bukka amanye ekituufu. Yavuddeko kojjabwe Sekitoleko nti yaleka ebintu bya kitaabwe n'awamba ebya nnyabwe ng'agamba nti maali ya ssengaawe yali yakikeera n'abatwala ne mu kkooti. Yaleka ebintu bya kitaabwe yajja okukola kuba ssengaawe yali abikontrolinga nga taata waabwe afudde. Kati ssengaawe wabikontrolinga kati waakuze n'amuwa ebintu yajja abikontrolingire kwe kujjako kuno. Nga 24 January 2018 kkooti esookerwako emukono yasala omusango n'egusingisa Sekitoleko n'emulagira asule n'engassi abukadde 13 okusinza ku munnamateeka w'abawaabirwa Juma Biteege okuva mu Galisonga and Company Advocates. Okugenda mu kkooti
ento emukono kooti esookerwako eya grade 1 emukono mukulu sekituleko bamutuma obujulizi obulaga nti ettaka lino lirye nti oba lya kika kye nti era ye musika w'ekika ekyo era alivunaanyizibwako ne batuma naye abawawaabirwa ne babatuma obujulizi obulaga nti ettaka lino lyabwe mukulu sekituleko teyaleeta bujulizi bumatiza kooti wabula abawawaabirwa baleeta obujulizi nga muli n'eddaame eryamaama waabwe obwalaga kooti era ne bugimatiza nti ettaka eryo eryogerwako mu buyigo lyabwe. Sekitole kooti yamatira nsala ya kooti n'ajulira mu kooti enkulu emukono wabula ino teyagendayo kuwa bujulizi omulamuzi wa kooti David Matovu omusango n'agugoba nga 12 omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde. Okuva olwo nti bannamateeka bagezezaako okuwa sekitoleko empapula za kooti ez'engassi n'azeebalama nga gye buvuddeko bwe yabalaba yateekako kakola tondeka nnyuma. Mugambe Biira alajjande bikikwatako kumuyambako kojjaabwe yaleka ebintu bya kitaabwe n'awamba ebya nnyabwe bye yaleka abalamidde omuli n'ennyumba bo ng'abaana gye bazimbira nnyabwe. Ffe twagizimbira nnyaffe yagiwamba kati agiremeddemu. Tusaba obuyinza batuyambe tufune obwenkanya. Bw'atuukiridwa ku nsonga eno sekitoleka akkiriza ng'emisango bwe gyamusinga mu kooti wabula teyamatira era nga tayinza kukwata kiwandiiko kya kooti kyonna. Bwe nteekamu apiiru ate nagenda okwewuunya bo be batambulira ku apiiru ate be bansaavinga ne neebuuza nze nannyini apiiru nze gwe bandikubidde essimu ne mbasaavinga ate bo be bakola ki be bansaavinga era nagaana obbikwatako sibikwatangako. Tusaba kooti emuwe ebbaluwa oba ezimukwata kubanga kati tulina kyamukolera. Ivan Lubega yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Abakulira essomero lya St. Maria Goretti Katende SS erisangibwa Empigi bano bagunjizaawo enkola ey'okuleeta abakugu basobole okutegeka obulungi abayizi abali mu siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga okubalambika ku kye banaabeera mu maaso. Akulira essomero lino Margaret Namagembe kyambadde awabudde abazadde bayambeko ku baana bazuule bye baagala okuba. Akulira essomero lya St. Maria Goretti Senior Secondary School erisangibwa Katende mu ggombolola y'ekiringa Empigi Margaret Namagembe kyambadde asabye abazadde okuyambako abaana okuzuula ebyo bye baagala okufuuka nga bakuze kibasobose okufuna omusingi gw'ebyo bye baagala okugukkamu nga munywevu. Kyambadde okwogera bino abadde ku lunaku olw'enjawulo olwateekeddwa okuyamba abayizi okwezuula mu mirimu gye basobola okugukkamu nga bakuze olwatumiddwa Professionals Day nga ku lunaku luno abakugu mu bisaawe by'emirimu eby'enjawulo bayitiddwa okunnyonnyola abayizi ku ssomero lino ku ngeri gye bayinza okutuukiriza ebirooto byabwe. Bajje boogere n'abaana baffe babalage omutima ogw'okwongera okuteekamu amaanyi, babalage nti bw'aba ayagala kuba dokita oba yinginiya oba looya yasoma ki yakola atya. Kyambadde agamba nti olunaku luno lwateereddwawo ng'emu ku ngeri gye bayinza okuyitamu okutuukiriza kalikulamu empya n'okuyamba abayizi naddala abali mu siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga okusesera ku masomo aganaabayamba okutuukiriza ebyo bye baluubirira. Tegeeza nti tugoberedde new curriculum eyogera ku practical skills. Abazimbi bazze n'ebyokuzimba, abalaabu bazze n'ebyalaabu, aba ICT bakoledde mu ICT era ebyuma byabwe babikozeseza. Asiimye abakugu n'abazadde abakkiriza okujja ne boogerako n'abayizi kyokka n'asaba abazadde b'abaana bano okwongera okunyikiza enkola eno nga kyakwongera okwagazisa abayizi bano okusoma. Nga tumanyi abazadde balina profession ez'enjawulo baasoma ebintu eby'enjawulo nabo bajje batwegatteko nga tubuulirira abaana bano. Winnie Namayenje nga munnamateeka ategeezezza nti enteekateeka z'olunaku luno ziyambye okumanyisa abayizi okusooka okwagala kye balina okukola nga tebanatunuulira nnyo nsimbi nga munnamateeka omutuufu alina kubanga mwenkanya olwo asobole okulwanirira abalala. Emisango mingi abeetaaga obwenkanya bangi kale weewaawo twetaaga ne tujja gino emiti emito
eno wansi gye ziri mu secondary schools nga tujja tubaleetera okwagala n'okusoma n'okwenyumiriza mu kubeera bannamateeka. Ate Gloria Nakiwala ng'asomeseza ku by'obulimi akubiriza abayizi okunoonyanga ennyo emikisa egy'enjawulo egiri mu bukugu bwe baagala balimu okwesiba ku kintu ekimu. Oba mulimi nga nze kiba kirungi nnyo no exhaustinga fields zonna zonna eziri mulimu oba opportunities zonna zonna. Nyombi Kenneth yakusakidde guli lino ku Lwabukedde TV. Ate Ssaabasumba w'essaza ly'eggulu omulonde Raphael Wokorach onaakuutidde bannayuganda okukolerera obumu era nti basenye essira ku nsonga y'okukuuma obutonde bw'ensi Uganda okusobola okutuuka ku nkulaakulana eyannamaddala. Bino abyogedde ng'asinziira mu mmisa ey'okwebaza Katonda ku Ekereziya ya St. George e Naggulo. Mise neteekeddwa abakristo abava mu ssaza ly'eggulu abeegatta mu kibiina kya Ganaal ku Ekereziya ya St. George e Naggulo mu Kampala okwebaza Katonda olw'essaza Ninebbi okuteeka obulungi okulamaga kw'omwaka guno ku kigo ky'Abakatuliki Namugongo. Ssaabasumba w'eggulu omulonde Raphael Wokorach akubiriza abantu okubeera obumu eggwanga lisobole okukulaakulana. We journeyed all together in this preparation. I want to thank you, and that should be the spirit. N'okwagasa okusaba abantu okuseesera kukuuma obutonde bw'ensi nga bayita mu kusimba emiti nga bongereza ku egyo gyasimbiddwa abalamazi okuva mu ssaza ly'e Nebbi. We took the issue of environment as part of the journey because a healthy family needs a healthy environment. Mmisa yeetabiddwamu abasumba, abafaaza, ababaka ba paalamenti n'abalala nga Ssaabasumba w'essaza ly'eggulu omuwummuze John Baptist Odama abayozayozezza olw'okuteeka okulamaga okw'ebyafaayo. Such days are very, for me, they make me emotional. Ganaal, you are invited to be an agent of promoting love. Omukulembeze w'ennono w'abalulu Obimu Philip Olaka Luin ow'okusatu asimye kwa ya Nebbi olw'okubunyisa enjiri y'obumu nga bayimba ennyimba mu nnimi ez'enjawulo mu kulamaga e Namugongo. Allow me to take this opportunity to thank and give much praise to Nebbi Catholic Diocese for the wonderful show. Abakulisa okuva mu ssaza Nebbi mu bubaka bwabwe obusomeddwa ssentebe w'olukiiko olwategese okulamaga Catherine Akumu Mavenjina era nga emubaka akiikirira abakadde basiimye Ssaabasumba omuwummuzi Odama olw'obuwabuzi bw'azaabawa. I also would like to thank His Grace Archbishop John Baptist Odama for founding this Ganaal. Amu ku bavujjiridde enteekateeka zino nga bakulembeddwa Dennis Olyeko Olyema beebaza Katonda olwalikodi ab'essaza Nebbi gye baataddewo. Buli Namugongo we lugwayo sande eddako ebeera bagiyita Ganaal. Ganaal kitegeeza Gulu, Arua, Nebbi, Lira. Diocese bakuŋŋanya wamu ne batusabira fe ababeera mu kibuga ne batusibula bulungi ne baddayo. Minisita w'obusuubuzi n'obwegassi Francis Mwebesa nga yabadde omugenyi omukulu asimye bannaddiini olw'omulimu gwe bakola. This is a great Christian togetherness and build us spiritually and physically. Oluvannyuma Ssaabasumba Wokorach alangiridde ng'olukiiko lw'abasumba bwe lwalonze essaza ly'e Lugazi okulemberamu okulamaga kw'omwaka ogujja. And Lugazi Catholic Diocese will be the animating Diocese of Namugongo 2025. Ate omusumba Damiano Guzeti okuva mu ssaza ly'e Moroto yennyamidde olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde ensangi zino. Abadde mu kusaba okw'okumanyagana abakristo abava mu buvanjuba ne Kampala kwe beetabyemu ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo n'okumanya ebigenda mu maaso. Omusumba Guzeti aliko amagezi g'awadde abaagala okuva mu kibi okudda eri Katonda okulaba nga bakomya ebikolwa ebikyamu. There are many times we want to be with Jesus and yet believe Jesus alone. Ssaabasumba Emmanuel Bo w'essaza ly'Ettolo erikulembeddemu okusaba kuno ategeeza nga bagenda okuteekanga buli mwaka. So it brings all these languages, cultures and people together. So it's very, very good. Ssaalongo Robert Kamiza abadde ssentebe w'Abakristu okuva mu buvanjuba naye aliko entanda gy'asibiridde banne. Nga kikulu nnyo kutugatta okutambulira wamu
n'okusaba wamu nga ffe abakatuliki abava ebuvanjuba. Kyokka mu ebyokusaba bayivuddeko ne batandika kwekubisa ebifaananyi nga bategeeza nga gwe mukisa gwe bafunye. James Magala ne David Tamale bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Mugataliiko nfuufu w'ebyemizannyo ttiimu y'eggwanga y'omupiira ogw'ebigere eya Uganda esuze bulindaalo okuttunkana Algeria mu mpaka eza World Cup ez'okusunsulamu mu kisaawe Namboole. Omupiira gwa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes ogwasoose mu mpaka eza World Cup ez'okusunsulamu abagenda mu zaakamalirizo mu mwaka ogwa 2026 mu Amerika, Canada ne Mexico. Ku Lwokutaano oluwedde mu kisaawe Namboole yakubye Botswana ku ggoolo emu ku bwereere eya Shaban Muhammad. Kati Uganda Cranes ekomawo nkya mu nsiike mu mpaka zeezimu mu kisaawe Namboole okuttunkana Algeria abaatuuse mu ggwanga olunaku olw'eggulo. Cranes etendekeddwa leero omulundi ogusemba mu kisaawe Namboole ng'amateeka ga CAF bwe galagira nga Cranes era tegenda kubeera na kapiteni waayo Khalid Aucho olw'obuvune. Omupiira gwa Uganda Cranes ne Algeria gwa ssaawa emu ey'akawungeezi nga ne Algeria etendekeddwa. Omulundi ogusemba ng'okutendekebwa kubadde ku bitaala. Algeria eyingira ensiike y'enkya ng'omupiira gwayo ogusembyeyo ku Lwokuna oluwedde. Awaka yakubiddwa Gini ku ggoolo 2-1. Abatendesi ba ttiimu zombi okuli Paul Put atendeka Uganda Cranes ne Vladimir Pentokovic atendeka Algeria nga bombi bapya ku mulimu guno, buli omu aweera kufuna buwanguzi. It will be not an easy game for us, but I have the belief what I've been seeing after Botswana that we can make it difficult to Algeria. But we don't estimate, we respect Algeria. We know they have big players who are playing in big teams. Last game, we dobozi lya screaming anga mu stands lyatu pushing anga abasambi kyatuyamba okupushing anga abasambi okusobola okulaba nga tufuna obuwanguzi. Ku game eddako tuli ready bakochi batutegese ekimala. Algeria ekyakulembedde ekibinja n'obubonero mukaaga ng'ebwenkanya ne Gini Uganda wamu ne Mozambique nga Botswana erina busatu nga Somalia terinayo kabonero okuva mipiira 3 buli omu. Emisinde gy'amatikkira g'omukama wa Bunyoro Dr. Solomon Gafa Busayiguru asooka gikomekerezeddwa mu disitulikiti ey'Hoima. Abaddusi abasoba okuva mu disitulikiti ezikola obukama bwa Bunyoro beetabye emisinde gy'amatikkira g'omukama wa Bunyoro Dr. Solomon Gafa Busayiguru asooka ogw'omulundi ogwa30. Tubasiimire abokusagika omukoro guno bayitukira muno ngoza kusiima inywe abaguzire kids. Emisinde gisimbuddwa Katikkiro w'obukama bwa Bunyoro Andrew Byakutaaga nga batandikidde ku Kingdom Parliamentary Venue mu kibuga Hoima. Abaddusi bavuganyiza mu mbiro za kilomita 5 ne kilomita 10 okwetoloola ekibuga Hoima. Ensimbi ezivudde emisinde gino zaakozesebwa okudduukirira eddwaliro lya Kibaale Health Center 4 erisangibwa mu disitulikiti ey'Ekibaale. Okukuza amatikkira g'omukama wa Bunyoro Dr. Solomon Gafa Busayiguru asooka ag'omulundi ogwa30 kwakubawo ku Lwokubiri lwa wiiki etandika enkya ng'ennaku z'omwezi 11 mu disitulikiti y'Hoima. Ewakiso empaka z'abamusaayi muto eza Caring Heart Premier League zikyagenda mu maaso n'okuzannyibwa. Empaka z'omupiira ogw'ebigere eza Caring Heart Schools Premier League zikyagenda maaso n'okuzannyibwa ku kiseera kya Caring Heart ekagala mu disitulikiti ey'Ewakiso.
omupiira ogwazanyiddwa eggulo gwabadde wakati wa Liverpool ne Arsenal nga gwagenze okugwa nga Liverpool eguwangudde ku goolo 4-3. Goolo eyawadde Liverpool obuwanguzi yateebeddwa omuzannyi Emmanuel Sessazi mu ddakiika eyisemba. Omutegesi w'empaka zino Pastor Paul Musisi nga ye ssentebe w'ekibiina ekigatta abaaguzannyako ekya Former Footballers Initiative atubuulidde ekigendeerwa ky'empaka zino. E Bulaaya abaana batandikira ddala okusamba omupiira nga ba myaka 3, myaka 4 ne bamutwala mu academy. Ekyo ndowooza Uganda bw'etaakikole era tujja kwetooloola ne twetooloola ne really nze ndowooza omupiira gwa Uganda good developing ate kisifufa yokaye nekikola ndoza ba stakeholders nga amasomero nze natandika okusoma omupiira nga ndi mu primary for Kawempe Muziri mu primary school, so really olaba nti abo bonna tolina kubaleka bbali. Liverpool ekyakulembedde empaka zino n'obubonero 4 nga Arsenal ekyasibye ekiranga terinayo kabonero. Awamu n'ebyo munnaffe omulungi atugoberera amawulire agataliiko nfuufu ekiro kya leero bwe tube tugafundikidde. Nkwagaliza okusula obulungi pulogulaamu ennyuvu endala nnyingi zikyajja. Weekumire ku y'omuntu wa bulijjo, sula bulungi, weeraba.